Yo mwana ngera we nkugambye okitegeera bajja bazzo okundabako sister avuddeeri abagobyewo ate naye alinga eyanswaza obuswaza kwegamba omwana nebinsobera sikyagenda ku office lwa nsonga za mukazi omukazi mmwagala ne kati business tesobola kutambula ng'ewaka buli omwana ampisanga bw'ayagala tebaagala muwasi ne sister kwe yalemedde era kyenyinza okugamba mpozi kwano ndabyeko ku email kampani yamuyise agenda US munaku nga 2 kigenda kuba kinyambako agende ne managing omukyala because yasinga otwala olugambe waka sister wamulabe gundi singa waliwo n'omulabe sikaji yanno nawo blaza I want to talk to you speed oba bekola ki simanyi mpala n'eriwo ate nze kyensinga okukkiriza kyensinga okukkiriza maama owange ayagala mukazi wange naye sister kati yavuddeko obuzibu ate oli sister omulala ye talina mbeera naye ono katumulinde yagende kasita agenda mu US ebintu bya mulimu tewali buzibu business tejatambula naye katusobe tutikona aveewo kale kwegamba era weebityo kale nyinza okubeerako ewaka nenkolerako ewaka ne kati I think by Monday nja kuba ngenda ku office ku Monday nja kuba ngendayo kyekyo naye ebintu byokwanjula si byangu ate bw'oba tolina support eva waka wali obuzibu kati sister yasinza odduleeta naye kagende kagende sinanyo kimwetaaza ku nsika gye yansikambula mwali nyali kulujo Dave what's up bro ndako mkujire ndako wano mfunyewo muyaye wange yo bro gwe kyekiriwo no bula kikugeja stress ubasajja bange oli bajja ate tewalabikako na byankwatamu nali so busy nali nenga oli oti US gamba ki US tayina buzibu business etambula nga omanyi Uganda kati bagundi bakyali bange lo bajja nali nkusuubira okuba nti gwe amanyi nasobola naye baŋŋamba ebyatuukawo Dave kiki ekigenda mu maaso sister wange aleeta embeera nagato jakuwaza mukazi kizibu ki ekiriko Esther nadira bakyali bange nabagamba excuse me sister wange simanyi buzibu muliko naye Esther ku one reason kirwa kitayagala muwala oyo talina ebyabakazi obimanyi kati simanyi oba gye bayita tomanyiza okufuna omukazi ne sister wange olusinga bayagala kati eziko ensonga ogenda zikolera ki because eyo life yawe ngabo buzibu buli ku bwawe ngabo but gwe olina okwekolera decision ng'omusajja olina okusalawo Dave oli musajja just stand as a man osalewo gwe nga gwe oyagala ki omukazi omwagala oba ogenda kulondawo family kyeyagala kati nyinza obutawasa mukazi naawe family njagala naye ate omukazi owange gwe njagala mba nsobola okusalawo ng'omusajja neŋŋamba nze njagala mukazi wange ebyango bimanyi ngenda omujja wano omujja n'omutwala mu US nembeere family obacha mwagala because simanyi ko bikatuukawo kubanza kimanyi ne mukadde akola ki naye sister atekawo embeera mwana kitegamba ki ku mukazi mama sinamanyi okuwulira side evaawe nenga omanyi kati naakana naye njagala ojjukire Esther ne mami wo bakwatagana bali kimu ekyo saagala okyerabire Esther ne mami wo tebatera kwawukana mu ndowooza so ekyo kangusabira okiyitemu bulungi otherwise kyekiriwo tubadde tulina okugenda ndoza sobola okugenda tumitinge bana bayayi tulabe ekyo twandigenze actually gundi Esther agenda US munaku nti ninaku nga 2 agenda ebyomukyala jukira nti ndi mukutegeka pate kati sister wange sijja kufaayo oba kwali ku pate batakola ki kuba yetayagala mukazi wange okitegeera simanyi ensonga laki naye kasoke nkulazinga akantu kano tugende nenga biki nze disitede sirina tabu omulenzi awo olina omulenzi gwosanza awo waliwo omulenzi gwensanza akkirira ali awo madaala naye aŋŋambye ninga yali amulabyeko lina yenali mulabyeko oyo bantu bawano bakamuyidde yinaawe tobamanyi obeera bidde oyo musanga wa anyway soka tugende tulabe bana basajja tujja kudda ezo ensonga zijja kugwa soka mtomela kikazi ezo nsonga ntonotono busonga butini ati kakubulire ekituufu yes sir
omukyala nze mwagala family bwaba temwagala jukira olaba ono gundi ono Sophia ali gundi e US yangambe kintu kimu David nze brother wo following chokola ki ekyo kiwedde kasubona support muzeeyi mu kugenda ebyobugagga byonna bye yaleka kati ate nzirire sister ate yabitwala kakitegeeza omukazi wannema okuwasa n'ebyobugagga bajja bitwala kansoka enzija ekyo kyeyogera kituufu kale yangu atugende Do you have our package? Let's go. Boss. I need my percentage. You need your percentage. Right now. Right here. Before we leave. Waliwo omulala ayagala omutemu wago. Let's go.
I think I'm tired. I should go to bed as well. Wow, what was the meaning of this? Josh? Josh? That is right. Took all the pillows, imagine. Yes. Good night. Yes. Hello. No, it cannot be. Nedda now. Listen. Jack, listen.
work this time. Buliriza kyekugamba. Jack. Any problem? What's wrong? Wait. What's the matter with this? Wait. And it's fine. No, wait. I'll work it out. Let's talk about it tomorrow. Please. But is he serious about it? Please. Let's talk about it too. Let it. Let's do it. Please. And it's fine. Na hiyo mwesiga. Kwa mkwano hiyo mwesiga. Right now with this manyani gwemba nesika kati. Obayinza okuba nga asaaga. Can I speak to him? I know what to do. Okay. Push it there. Put the phone there. Please leave. Josh. What is it? You won't stay there? I'll work this out. Just sleep. Oh no, right? Yes, I'm going to keep saying obudde bwakwebuka ejjako essimu bisigadde byenanyanja essimu wagireseeko bakustressings ogambye okweyaka let's sleep. Yangala. Let's sleep.